webale kubanga okyagoberera Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawananyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV nawe atanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nnyongera okujjukiza nti kiri wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification era nga tomisinga nsonga yonna ku mukutu ogwa Red Zone TV. Omukyala akiikirira Mityana district ng'omubaka omukyala ku kadi ekibiina ekya NUP amanyiddwa nga Honorable Joyce Baagala Ntwatwa. Ebibyo nno buli kaseera byongera kubeera nga bijjamu kigoye weezinge, byongera kubeera nga bijjako question marks eziwera. Abamu ku bantu okuviira ddala Mityana yennyini baakiikirira, abamu ku bano nga be baali ku campaigning team ze, abamu ku bano nga bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, ate nga bangi ku bano bamaanyi mu bitundu gye bava era mu district y'e Mityana Honorable Joyce Baagala Ntwatwa gyakiikirira. Kakati babadde mu kuteekateeka omukolo e Masaka, ng'eno bali mu nteekateeka zaabwe naye nga naye ne Mityana bamuteekerateekera era bamaze dde okuba nga basabuukulula officially omukyalo oyo amanyiddwa nga Mukisa Prose. Mumumanyi bulungi nnyo abalaba emizannyo ku TV ez'enjawulo, mumumanyi nga Nabbosa. Omukyalo oyo wetwogereranga naye yennyini officially yalangiridde era njagala kubanga nkuwa akatambi maaso awo omuwulire nga ye yennyini ayogera. Omukyalo oyo namukuwako emabega Honorable Zaake Francis Butebi yavaayo n'amwogerako n'amulanga n'agamba bannange wandize noba ng'otutawo tukwatirako ensonga ya Mityana nebanga etambula. Baali ku mukolo ogumu omukyalo oyo ng'aleese baawe era ku mukolo ogwo Zaake kwe yasinziira n'avumirira nnyo ebikolwa ebya Honorable Joyce Baagala Ntwatwa naye nga atejjukira Honorable Zaake baali beebamu ne Honorable Joyce Baagala naddala mu kalulu kali akaggwa aka 2021 era in fact Honorable Joyce Baagala Ntwatwa y'omu ku bantu abaatambuliranga ku Honorable Zaake. Kati abamu ku bantu abakulembeze ab'enjawulo mu kibiina ekya NUP batandise okubanga basuula ttawulo nga bava mu Honorable Joyce Baagala naddala abamu ku bakansalas okuva mu magombolola ag'enjawulo agakola oba agakiika ku district e Mityana. Kati omukyalo oyo abasinga obungi gwe basimbyeko mu mugongo newankubadde nga waliwo ate omukyalo omulala era naye namukugambako emabega kaawo gwe bayita Tusuubira. Oyo naye nzijukira namukugambako bamuyita Nalweyiso Tusuubira naye gyali naye nga abasinga obungi batandise kusonga mu mukyalo ono era bagamba ono yagenda okuddira Joyce Baagala mu bigere baafunye dde omusikaawe nga n'ensonga tezinnawanvuwa. Naye jjukira Joyce Baagala bw'aba ayogera yalaga mu kibiina kya NUP akyalimu, wabula ate era bw'aba ayogera ategeeza nti nze bya kkaadi tebindya era tebinkwatako oba tebampa kkaadi babireke. Joyce Baagala ye yategeeza nti bya kkaadi tebimukwatako. Njagala osooka owulirize akatambi kano ng'abantu b'e Mityana bawera. Ngenda sooka nkuwe kano ng'omukyalo ono alangirira officially nti bannange ngenda kujja mbeere nga nkiikirira district yange ey'e Mityana. Then n'abamu ku bakulembeze ne babako bye boogera nga bagamba awo tufunye omuntu gwe tugenda okuba nga tutambula naye. Sooka obiwulirize nzijja tubeere nga tweyongerayo. Nyabo Erinnya Mukisa Prose abasinga mumanyi nga Nabbosa omuzannyi w'ebinnauganda. Olunaku olwaleero nvuddeyo era nga neesowoddeyo okubanga nzija nkiikirire ate Mityana yaffe nga representative w'abakyala Women MP ku lw'obulumi bwa district ne ku lw'obulumi bw'ekibiina kyaffe. Ewakula ennume tewakulemu ngambye kanneesowoleyo ate nzija mpereze abantu baffe. So bannamityana mbakoowola nsaba munjagale bannange mbasuubiza ndi mukyala mukozi nja kubaweereza mu bwetoowaze ne mu mazima munteekemu obwesige munzikiririzeemu era munnyanirize mbasuubiza sijja kubayiwa neeyanziza. Nze Mukoza Tadeo nze kansala wa district akiikirira eggombolola y'emaanyi. Mutongole nsaba okutegeeza bannamaanyi ne bannamityana district nti nze nga Mukoza Tadeo olunaku lwa leero nsazeewo okutambula ne Mukisa Prose Nabbosa ku kifo ky'obwa Women MP Mityana district. Naye ng'ekyo nkisazeewo biyingi nti mwana munnamaanyi tukuze naye nsomye naye mbadde naye mu bintu bingi ate n'ekirala ng'ayina buli kisaanyizo kyonna ekimusobozesa okubeera omubaka. Wabula kino nsaba nkitereeze nti Mukisa Prose singa abadde agenda busujju nga MP mbadde sobola kutambula naye
naye kagenze kuba woman MB awo tujja kutambula ffenna olw'ensonga nti nno tewali kinziyiza ate ndaba ng'engatto azisobolera ddala. Teri kulanga basebo ne banyera mufune endagamuntu mwebereremu kati bangi bagenda kwebuuza bigwogirina mufune endagamuntu mulonde onalibuna bosa Yes, webityo wobirabye webityo webyabadde webityo webize bitambula kati gwali ku Red Zone TV naye njagala okujjukiza njagala okuzaako emabega nti ensonga za Joyce Baagala zimaze ebbanga nga ziri complicated nnyo zibuzaabuza abantu mu ngeri ez'enjawulo kati njagala okujjukiza Joyce Baagala ntwatwa ebintu ebimu nga bitandise okuba nga bibeerawo emabega kaawo jjukira y'omu yavaayo n'alabikako ku mitimbagano egy'enjawulo nga waliwo ebigambibwa mbu yagenda Makerere Kavule yeetonde mbu president n'amubula n'alema okuba nga amusisinkana n'addamu n'agezaako okulaba nga anoonya engeri yonna gy'ayinza okuba nga amwetondera era n'amubula wayita ebbanga ttono nnyo ebigambo ebyatandika okuvaayo ate nga birala nga tebitegerekeka nga tolina bw'oyinza kubeera ng'obinnyonnyola kati gwali ku Red Zone TV kyenjagala okukutegeeza nti kati abantu b'emitiya nabo bagamba nti kati ffe tetulina buzibu na Honorable Joyce Baagala ntwatwa abamu bagamba bamulanga kubeera nti yakutte ekkubo eririko Oweekitiibwa Mathias Mpuuga abalala bagamba nti ne ku ground kwennyini takola era y'omu ku babaka ababadde balabise ekibiina ekya National Unity Platform ng'abatayina mugaso gwe bakoze okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabawa kaadi z'ekibiina ekya NUP ne kibasindika mu Parliament babeere nga bakiikirira abantu. Joyce Baagala kigambibwa mbu y'omu ku babaka abasinze okubeera leze y'omu ku babaka abasinze obunafu naddala mu kibiina ekya National Unity Platform. Abantu bangi byogera ku ground bingi ku mukyalo na Honorable Joyce Baagala ntwatwa kati nno bino bigenda mu maaso nga yeeri ali mu kwetereeza oba bagenda kukola kibiina kipya okusinziira ku bigambo ebivaayo bwe banga bakoze kibiina kipya kitegeeza butegeeze era ekyo kiba obvious nti Honorable Joyce Baagala y'omu ku bagenda okuba babwongo mu kibiina ekyo era jjukira n'omukolo ogubadde ogw'okuteekateeka n'olukiiko olubadde oluteekateeka omukolo ogwa Mathias Mpuuga Joyce Baagala yabadde akwasaganya ensonga z'amawulire era yabadde akunga kati nno bannakibiina naddala abava emitiyana naddala abamu ku bakulembeze mu disitulikiti Joyce Baagala gy'akiikirira bwe balangiridde mukyalo ono amanyiddwa nga Prose abangi bamanyi nga Nabbosa okusinziira nga bw'omuwulidde agamba kati gwe balangiridde okubeera nga ajja ensonga ebeere ng'etambula webale kuba ng'okyagoberera tugenda kumunoonyerezaako ono tumusimoggole tulabe ye ayimiridde atya ffe wano ku Red Zone TV ebyo byonna tubeere nga tubikuleetera obeere ng'obimanya katuwuliziganye mu updates eziddako.